in accountancy. YMCS are looking at studio studies. Sharon, Charlie Levasis, and then Helen, Babidi Dori, Mugulini Koliva, Mwenewo Jovia, Nava On YMCA college. You could have national service. I want to become national diploma in business diploma in business administration on YMCA college. Chisaji Jovio and Tracy Innocent. I congratulate all those who have been read. Genze Nanskombi Joani Masa, somye masanyalazi. Nebaza abasomesa bange abansomeseza bingi bye tuyize okukola kitukoze emirimu mingi. Nebaza abazadde bange bambeereddewo banjiriddewo omubiri okunsomesa. Bane muleta abaana ku YMC. YMC ennungi efaayo buli kimu tusoma we tukwatako. Amanya nze Mwesigwa Joel era leero bantikidde mu automotive mechanics mu lulyo olufuuti mu Uganda yokanika emmotoka eyo n'ebidduka. Nebazanya abasomesa bange aba YMCA kubanga banda b'omukono ku lunaku lwange olwasooka. Lwasi nisomedde emyaka 2 naye embeera gye nsanze ku YMCA eri conducive era I would recommend abazadde abalala mulete abaana bammwe nabo bayige kubanga njize bingi era nsobola okubiganyulwamu. Kano ke bantikidde era ngendeyo mu nsi wabweru batisejjusa bulamu ambanga nemaze ku YMCA bankoze bulungi nnyo twawaddewo mbeera mbi yonna basomesa bafaayo baagala abayizi era somero ddungi nnyo. Nakuni Susan, Nakanyike, Valerian Berry, Nakaima. Nzira mukamanyago. Nakibule Shani. Bange nebaza balekcara bange naddala Kristo Katumwesije anyambyeko nnyo. Nebaza ne Katonda kubanga abaddewo nnyo ku lwange. Nabo nebaza namu abankonjuraduating kuti kuli nekkula lyentuuseeko. Erinnya lyange nze Nakitoshamira nasomye certificate in accountancy. Twala okwebaza kwange musanyufu nnyo olunaku lwaleero kubanga tebibadde byangu abadde Katonda. Nebaza muzadde wa mama wange kubanga yabaddewo bambi ansomeseza wadde kati eddala erisooka lino abaddewo. Nebaza ne Change Foundation kubanga mbeereddewo nafuna abadde nga muzadde wange ng'efaayo gyendi bandabiridde bansomeseza Mukama abawa omukisa naye nga ndi musanyufu nnyo. Ekitiibwa kiyire Katonda. Nkubiriza abaana bonna abaleero bajje ku YMCA basome naffe nga bwe tusomye tebagwamu maanyi tebagwamu ssuubi Mukama ajja bayamba abadde Katonda. Amina. Kyebakoze kyamaanyi Mukama abawa omukisa. Mukama kyebukoliri nebaza nyazaala wange azaala bba wange yeebala okunkwatirako yeebala okunsomekeza omwana wange mbadde sikisuubira naye Mukama w'amaanyi olaba ayiseemu. Nebaza taata w'omwana wange byonna byankoledde mwebaza. Chisaji Jovio and Tracy Innocent. I congratulate all those who have been read. Harriet, Nursery Immaculate, and your parent Betty. I congratulate all those.
congratulate all those persons who have been arranged. As a president of YMCA. Kipya gye tuli emyaka egiwera ddala 30 kyekino kye tubadde tukisikako nnyo amaanyi n'okutegeeza abazadde nti olina bw'aba ne diguli mu birala asobola okusoma emirimu gino ate n'abawanjawulo. Olwekyo twebaza Katonda nti kati twavudde okubanga tugaba certificate na diploma nga kati Uganda government yatukkiriza ate n'okugaba diguli. N'olwekyo abaana tubakoowoola soma by'onaakozesa mu bwongo ate bikuyambe gwe n'abo abaliddawo. Today we celebrate the 31st graduation of YMCA Mukono. YMCA Mukono is a branch of Uganda YMCA, and over 466 students have been graduated, both diploma and certificates. And we are also glad to announce that soon this branch is also starting to award degrees. So today has been a very colorful day. We had our Chancellor's chief guest, Dr. Nkata, and the function went well, and we thank the Lord who has enabled us to have such